Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku muzikiti ekibuli, basseeka nga bakulembeddwamu Supreme Mufti Sheikh Zubair Sowed Kayongo bategeezezza nga bwe batali mu nsonga zigenda mu maaso ez'okugenda ku muzikiti gwa Old Kampala. Omwogezi w'ekiwayi ky'ekibuli Sheikh Hassan Kirya ategeezezza nga bwe batalina nteekateeka yonna egenda ku Kampala mukadde nga 3 January. Kyannaku nti abawumya omutwe mu nsonga eyo mwana wattu bw'ogenda okubatunuulira bonna ogenda okwetegereza nga balina ebikolobero eby'enjawulo bye bazze bakola ku basiraamu b'eggwanga lino ebyavaako okwawukana kwabwe bye batatunuulidde olwaleero oba bye balaba ng'ebitaliiwo ne bayita buyisi kwegatta ng'ensonga ezo tezitunuuliddwa. Bano bagamba nti abo abakirimu beenoonyeza byabwe kubanga ensonga ezaabawukanya na buli kati tezikolebwangako okuli okutunda emmaali y'Obuyisiraamu. Nammwe abagoberezi mwetegereze nnyo bwe kiba nti abantu abo bamanyiddwa n'ebibaatunda ate nammwe bye mumanyi ebitakwekeddwa ne politi ezitakwekeddwa era ezeeyolesa era ezimanyiddwa. Nsuubira nti nammwe muteekwa okukimanya ne mugaa nti bano abatuyita okwegatta batuyitira ku ki era tugenda kwegattira ku ki? Emmaali yaffe bagizizza. Twali tuwabiddwa nti twakumpanya miliyoni 600 naye twazimba wali amayu naye kati tubuuza essaawa eno ba Hassan Kirya Amiru be yajjako yabagamba bannaye mukasooka mukuŋŋaanya ssente za Busiraamu biliyoni 600 ziriweze mwaka kuŋŋaanya mukole accountability teziriiwo beekukuma mbino ate kabwejere asooka osolovinge kiri. Bano era bongerako nti omukulembeze w'eggwanga yassaawo akakiiko akagatta abasiraamu nga kakulirwa Profesa Tarsis Kabwejere ne kabalagira buli ludda okuleeta abantu 5 wabula bo aba Old Kampala ne beerema. Kiiko kamala omulimu gwako era Old Kampala yekyalemesezza akakiiko ako. Juzi baatuze olukiiko lwabwe mu Desemba naye twategeezebwa nti abantu abali bagezaako okwogera ku kakiiko bonna baazibibwa emimwa era nga tebabakkiriza na kukyogerako. Enteesaganya gwe bateesa naye n'ateesa bonna bateeka okukkirizaganya teriiyo okugatta kuba forceful. Ffe tugamba nti bwe tuba tulina initiative yaffe kubanga ebitwalwa tubimanyi okwegatta tekitegeeza ate kujjayo bali mbufuzi nti gwojje nedda. Kati okwegatta nze tekijja kuntegeeza nti bwe tunaba twegasse ngende mbeeyimaamu w'ekibuli oba ngende mu kifo ky'omulangira oba ngende mu kyabalala simanyi namanya gaabwe nti mwe mbeera no. Ebyo nga bigenda mu maaso nga abasiraamu abatabuliki abakulirwa Amir Umar Sheikh Muhammad Yunus Kamoga mu kiseera kino ali ku alimanda e Luzira tubasanze bagobye edda ku kitebe ky'Obuyisiraamu ku Kampala mukadde nga bakubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bagenda okukwatamu omukolo gw'okwegatta. Obusiraamu bwo tuli wamu ffenna twegasse era ku Friday simanyi nti olwokutaano bwe lujja waliwo abasaala ku lw'omukaaga. Qur'an tuyineemu, Nabbi tuyinoomu, Kaaba tuyineemu, kwegamba ne Kibula eryeki. Kinajjukira nti Mufti Sheikh Shaban Mbajje yategeeza gye buvuddeko nga bataliiwo kibalobera kutambulira wamu ng'abagoberezi ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'era bali mu nteeseganya. Ensonga ezaaleetera abasiraamu okweyawula zaava ku mali yaabwe egambibwa okutundibwa abakulembeze abamu okuva ku Old Kampala naddala poloti eri ku William Street okuli Masigidi Nur. Abakali Serunyigo, WBS TV, Kampala.